tusomerwa mpaka tusome bwe mutasoma ku guno omulembe kino zenki basuubiza in coming government njaka kasanga matiza mukama wange president Kyagulanyi mugambe mukama wange gwe kyandibadde kirungi suubi agenda asome nga professor amusomesa teyasoma. President wandi agadde suubi agenda atule wansi wa professor atasoma. President wabwagamba nedda mugambe olaba otya president bana abasumba basomesa nebye basomesa bya bulimba kuba nabo tebabimanyi. Olaba otya wekifuuka etteeka president nja kulumba parliament nteekeyo peti nja kakasanga waliwo ekikolebwa ku basumba. You must go and study. Tosobola kuvulunga bantu bwote oli aleta doctrine ye waliwo kati atunda obutambaala mitwalo 10 mbwa katambaala mbukalimu Yesu Kristo mukatambaala Yesu Kristo ya Rabbi. Oli nagende Israeli nanona butto nanono olive oil nakomawo with olive oil namuguza abantu buli kachupa bwe kati akatono nakamuguza emitwalo 2 kakadde manya kano kava Israeli olive oil. You must study, you guys. Twagala okole ebintu nga tobikola out of ignorance. Twagala okole nga kyokola tuga nti wakikoze intentionally musajja gwe wakikoze okigenderedde mwegala kubeera mufere tukuvunane government ekwate nga tumanyi nti wakikoze tukola. Waliwo omusajja omulala yadde Luweero atuuziza abantu yeyita Yesu Kristo. Yenze Yesu Kristo but ignorance awo mwetaka genda kusamira mizimu genda usamire mizimu jewa mwejikuyambeko genda usamire lubaale yakuli ku mutwe ologota na Yesu Kristo genda mu lubaale ndaba nga yenze Yesu Kristo kati nyana omulagwe nalabi yagambe yeye Musa nze yenze Musa nakomyewo yenze Musa nerabide ddala nga yenze Musa bwe nsoma Musa ndaba nga yenze Musa kati naye agenda kukola ddiini awungirawo era akwate endiga bambizibweyo sente nange n'omuntu eyatuyita endiga bannange. Anyway, Dawudi obuweereza yabutandika awezezza emyaka 3 lwaluvannyuma lwa myaka nga 15 in fact gyali 18 gye yamala nga hannatuula kutandika buweereza bwe. Bw'osoma 1 Samuel 16:12 this guy yayitibwa mu Samwiri 16 kuyirwa kiti mujja byesomera wandiike byandiiko wona bisoma 1 Samuel 16:12 up to 13. Dawudi we yayitibwa era yafukibwa kamafuta okubeera kabaka naye kyamutwalira emyaka 18 gy'oboobala newankubadde gojja counting ano 10 kali bino mugamba nga theologian. I went deep nenkola research gino emyaka 15 gino 18 Dawudi yagimala atendekebwa ojja kulaba emitendera gye yayitamu Dawudi okutuula okukola obuweereza bwe. Yayita mitendera gino egy'obuyigirize n'alerebwa abakadde era n'okutuuka okufuuka ekyo kyali yayita mitendera inga omukulembeze ayitiddwa Katonda gy'alina okuyitamu. Newe bavubuka mu Uganda okera ku macha noga walosirisaga nti tekuba kuyitibwa kale Katonda yakuyise. Ne lwaki otandikirawo? Why don't you first go through this training like David yololo modo? Lwaki toga David yatwala emyaka 15 ngali mu training naye ofunye okuyitibwa owulidde that zeal olidde okuyaayana okwokufuuka pastor w'omukulembeze bw'omala kiwulira n'opakuka misinde n'otandikirawo n'okuba ebibaati because Museveni ye yakicreatinga atega endiga zino amakanisa azitega omwenge azitega ebinyumo mabaala kusanyuka kwasama abafuga ababbe mugwewo mufuuke ebizezengere mu nsi naye bwazimba ewaabwe Rwanda ne Tanzania olidde Kongo oludda yewaabwe Museveni manyi basenze bajja batambula butambuzi bati bava Isirayiri babenda kuono no Dawudi yayebaka yatta soja we n'ayagala mukazi we n'amufunyisa olubuto Uliya mukyala wa Uliya. Now
oyo mukyala wa Uliya yazaala Abanyarwanda abatuusi Abanyarwanda bayita abatuusi